Inova ne yiwana katukoze tutya katumukube tumutire ddala bubenyi bwe kutwalira amateeka mu ngalo ate era basobi mbabulira kwa Sobbi yafudde niriyo basobi abamufaanana basobi abalala abadde ne gang yabanne mukoze nnyo oba mukola nnyo ebikolobero nga mwekweka mu systems mufuna obukuumi mufuna emmundu mufuna patronage abantu bano bemukosa ne baba nti balina gye baddukira bw'oba ogenda omukosa gw'osooka ku poliisi kuba mukolagana nayo gw'osooka mu kooti gw'osooka wa mukazi wattu oba musajja wattu agenda okuvaayo yerwandeko nga kiri too late talina kyayinza kukola n'olyoka okwata mu mbinabina nomuga ate naako kosigaza nako njakka kujjako. That impunity changes like rest. Leero Sobbi yagenze enkya buyinza okukyanga lulwo mbadde ŋŋamba nti mwandirekeddaawo ne mwekuba mu kifuba naye okukola ebikolobero ku bantu buli kiseera be mulowooza nti tebalina kyakkola. UgandaEyenkya. Katonda naye amanyi okuwolera amawanga era nsuubira Katonda yavudde mu Sobbi kati ne institutions ezibadde zimukozesa nga poliisi ebitongole ebikesi bwe yabadde afa byabaddewo yakenze kuba masimu ng'akayimba kali essimu atugantuge Sobbi n'akuba bannange nze Sobbi nga batugantuge bannange afande nze Sobbi ng'essimu batuga bannange afande nze Sobbi ng'essimu batuga. Let that be a lesson. UgandaEyenkya. Lwaki Sobbi yafudde breakdown ya systems eyekyayiza abantu tyomanyi nti bwe tuteebereremu tewali ajja tubeereramu kubanga abantu batuuse ku point enyigiriza nti ettaka lyaffe balitwala ffe tuli batono tukoze eki simanyi bagamba nti obwami obutono bulwanira oba musanja nga nkuyege kati naffe katwerwaneko gwatesebwe ne bakubbako ne heritage gy'olina nayo ne bagitwala nti wano wetuziika taata bamuziikaawo mamba bamuziikaawo wano wetukulidde all our lives kati luno tukaddiye naye batwalawo tulaba. UgandaEyenkya. Families ezina abantu abalinga basobbi mubagambeko amateeka ne baba nti basobola okugamenya nga bwe baagala ne batakwatibwawo naye mubagambeko tolunaku luyinza okukya ne bikukyukira kubanga Katonda si musiru ssebo eyagamba nti kyosiga kyokongula eyagamba nti assa ekitala alifa kitala Bayibuli si nkyamu. UgandaEyenkya. Naye njagala obbategeeza nti ekyatuuse ku Sobbi nammwe kiyinza obbatuukako as long as munyigiriza abantu mwandibadde mwekuba bwekubi mu kifuba okubirekeraawo. Bayibuli egamba zikusanze gwanyaga kuba bw'olimala okunyaga naawe ne bakunyaga zikusanze gwatta kubanga atta alifa kitala. So Sobbi yatta Sobbi yabba Sobbi baamuse kati why shouldn't people celebrate ti Sobbi yafudde kubanga osanga waliwo n'abalala badajja okutta. Embuutu zivuge nga bwe zaavuga kuyiga zivuge. UgandaEyenkya. Ate njagala okubuulirira abazadde abali eyo ne families eziri eyo muvaayo nnyo ne muwoza nti omwana waffe bamusse naye ate nga mulamu akola ebikolobero temulina mitima girumiro bantu bali be bakosa. Lwaki temuvaayo ne mugamba abaana bammwe ti owange ebikolobero byokola abantu botta bo tebaliiko baabwe. Kuba muwala we yagenda taata abadde omuntu mulungi nnyo omuntu akolagana n'abantu muntu wa ngabba natta n'aleeta ssente. UgandaEyenkya. Tutandike ku nsonga ya Sobbi padde Sserunjogi. Emivuyo gy'ettaka Musumba ekibuzo ekikulu kati kya mabega yonna kyeyeruse ne kati kya confirmingiddwa giri state sponsored. How government sponsors criminal gangs okugenda okuterrorizinga abantu abali ku ttaka lyabwe okwerimbika mu kintu kyoga nti bakuuma ttaka nti bakuumirako muntu ttaka. Gyebabeeradde nga ne Sobbi Sserunjogi bamutiddeyo. Gwe wakabiraba nina mukwano gwange yaleeta omupangisa n'amuwa ekifo wali mu Kisenyi
n'amugamba nti pangisaawo. Yes. Endagaano eyasooka yali ya myaka ndowooza 3. Yes. Bwe giba giggwako amusaba ssente tayagala musasula. Kati kyavamu bwe yamusaba ssente ogwasembayo yadda n'endagaano n'amugamba nti kati wandiika wano sayininga nti eno endagaano kwetukolera kuyinsayininga ekooti yange. Endagaano egamba nti amuwadde emyaka ndowooza gyali 5 ate takyali bubeezi tenant. Niye alinako alina interest gye yayogera gy'alinako. Sebo omusajja nga yakuba ne kasengenge takyakkiriza na landlord gendayo. Kakati yasuzanga abaana ekizimba akivudde hostel. Ati eventually wali mu kisenyi ewa Pastor Butch. Yes. Kakati egundi nga akola nga yasuzanga abaana n'awaabira abasumba nti babba ebintu bye n'eby'abaana. N'agenda ku LC n'agenda ku police oluli Kampala. Polisi ne bamugamba bimale ne LC. Bwe yaveeyo n'agenda mu High Court n'awaaba nti alina interest mu ttaka ate bano bamugobako. Yes. Kati LC egenda okujja okuyingira mu gw'obubbi n'ebirala ne trespass bye yawaaba byonna. Ate yagaana okujja mu kooti okw'obujulizi. Yagamba nze siwoza byawano kesi yange eri mu kooti. To cut the long story short, LC yasalawo omusajja ave mu kifo. Issue ne bagitwala oludi Kampala. Oludi Kampala ne baga fine mufune eviction gundi order okuva mu kooti emengo. Waliwo ani babayita bano bani court bailiff. Yes. Ng'afunibwa nga court order efunibwa nga bamugjamu. Okumugjamu omulamuzi eyawa court order emugjamu bugenda okuziba nga avuddemu ng'ate awadde order endala addemu. Alagira court bailiff amuzzeemu. Court bailiff n'agamba ate kati bino biki? Kati mu kugugubaawo agamba nti kati omanyi nti abantu bano bayinza okunnemesa. Siyinza kuzza muntu wantu we mujje ate ng'olwedde waliwo obulabe ne byabadde akola byonna. Bwe byalema, you know what happened? Nga bakwata nga abantu b'omu kitundu nga bemobilizinga kugoba baza court baza musajja oyo mu nyumba n'abaana b'essomero n'abalala b'oku kyalo nga beekunga. Naye tugenda okukitegeera tya waliwo mu Kampala obubinja obw'enjawulo buli kitundu mwogenda obusangamu. Kisenyi, Kawempe, Kaleerwe, buli kamu kalina bakamanda baako. Yes. Naye ate bakamanda abo obubinja obwo bumanyiddwa poliisi. Era poliisi ebweyambisa ne ba court bailiffs babweyambisa. Ne intelligence naye ebweyambisa. Yes. Okiraba? Baba bagirina gwe baagala okwevicting oba balina we baagala okukwata babaleeta. Ate nga bangi bali connected ku state operatives. Nti ne kooti nazo zibamanyi nti gye bali. Now, Sobbi-man yalyose n'afa. Nattibwa. Kitoyinza kugamba nti kitalo nnyo nyini ddala. Kakati nze ndirabanga essomo eri abo bonna abeewaayo okukola ebikolobero. Bamale bakwatagane ne gavumenti bagende mu maaso n'okukola ebikolobero nga batulugunya abantu abatalina bwogerero. So tewanyoleddwa. Wabula nsaasira nnyo bonna abaakosebwa Sobbi n'ebikolobero bye. Abattibwako abaabwe. Yes. Ababbibwako ebintu balala baakosebwa to a point of no return. Abalala bajja kufa nga balema. Abalala abaana bajja kufa nga bakadde baabwe tebabamanyi. Kuba Sobbi ebikolobero byazaakola biyitirivu. Ekyewuunyisa Sobbi bwe yagamba nti avuddeyo alokose bamuparedinze ate okuwulira nti ate state yemukozesa era yagenda eno. Ndowooza ekyo mwenna abali eyo nga muli mu security agencies nga mwekola ebikwatagana n'ebyokwerinda. Abalala muli ba informers. Yes. Bwe babawo emmundu ne muzimba. Naye njagala obbategeeza nti ekyatuuse ku Sobbi nammwe kiyinza obbatuukako as long as munyigiriza abantu. Mwandibadde mwekuba bwekubi mu kifuba okubirekeraawo. Bayibuli egamba zikusanze gwanyaga kuba bw'olimala okunyaga naawe ne bakunyaga. Zikusanze gwatta kubanga atta alifa kitala. Yes. So Sobbi yatta, Sobbi yabba, Sobbi baamuse. Kati why shouldn't people celebrate
Sobbi yafudde kubanga osanga waliwo n'abalala badajja okutta Embuutu zivuge nga bwe zaavuga kuyiga zivuge. Ate njagala okubuulirira abazadde abali eyo ne famirize eziri eyo muvaayo nnyo ne muwoza nti omwana waffe bamusse naye ate nga mulamu akola ebikolobero temulina mitima girumiro bantu bali be bakosa. Lwaki temuvaayo ne mugamba abaana bammwe ti owange ebikolobero byokola abantu botta bo tebaliiko baabwe? Kuba muwala we yagenda taata abadde omuntu mulungi nnyo, omuntu akolagana n'abantu, muntu wa ngabba natta n'aleeta ssente bwe bulungi bwe. Yandibadde yagamba taata nti we taata lekiraawo okubba. Taata abantu bafa. Taata buli lwotta waliwo abaana abalinga nze abafiibwako taata waabwe. Kati bo banaakola ki? Kati sooke tweggama enkuma eno tweyongereyo. UgandaEyenkya. Abakyali ku mukutu nkyali ne musoma Moses Solomon Male enkuba ye tutaataaganyizaamuko ne tukyusa n'ekifo naye tugende mu maaso. Musumba ndese wali enkuba weetugobedde nkubuuza nti muwala wa Sobbi yategeeza nti taata we abadde muntu w'abantu era abadde ayagala nnyo abantu. Singa abadde ayagala nnyo abantu yandibadde n'omutima ogubalumirwa, teyandikuttenga bijambiya, teyandikuttenga buyondo, teyandikuttenga bissi, teyandiba kuzingako bikolobero. Tosobola kuba nti omuntu omwagala ate n'omukolako ebikolobero. Nze olaba okwagala kwange abantu nfubye okuyimirira n'abantu. Keesi zenkoze mu poliisi, statement zenkoze mu poliisi sizimanyi, ne bandraginga wano bakuyita wali. Oluusi n'owulira mulinga okooye naye n'ogamba what can I do? Ng'amaloboozi g'abantu abo abasinda tegakuganya kuwummula, tegakuganya kwebaka, tegakuganya kugamba ti kambite. Negwe notta asooka, notta owookubiri, n'okubba ono obutayimbwa, n'ogenda wali ne mubba ono ne mukosa ono n'ogamba nti ddala oyagala. Omwana kituufu ye taata byabadde abba ne byaleeta nga muva fiizi muva ebyokulya. Ekyo simunenya alina okukyogera kubanga ikitaawe. Naye era kyovula bangangama nti bannanga abali eyo families ezina abantu abalinga basobbi mubagambeko. Amateeka ne baba nti basobola okugamenya nga bwe baagala ne batakwatibwa, naye mubagambeko. Tolunaku luyinza okukya ne bikukyukira kubanga Katonda si musiru ssebo. Eyagamba nti kyosiga kyokongula, eyagamba nti assa ekitala alifa kitala. Bayibuli si nkyamu. Nzijukira David Oyito Joko bwe yafa, Bishop Misairi Kawuma mwagalanya nti tufaananya n'erinnya, tufaananya ekikakobe. Misairi Kawuma yamusomera Isaaya 14 ndoza 14. Naawe abadde akankanya ensi ogudde tokyali mu kantu bakutemye, buli omu abadde akutya, buli wabadde bakulaba nga beekweka boogera bwama nti wuuyazze, naye akati naawe owedde. Akati abantu ng'abo kigwana okubasomera ebyawandiikibwa ebyo, fo ky'okuddaawo okuboogerako, okubawaana, okukola ki, kubanga gye tukoma obbawaana gye bakoma okukola ebikolobero nti after all ne bw'oba ofudde tebalina kyamu kye bakola ki, kye bakwogerako. So Misairi Kawuma yagisoma. Bayibuli egamba zikusanze gwanyaga bw'olimala okunyaga n'onyagibwa, zikusanze gwatemula bw'olimala okutemula nabo bali kutemula. Kubanga Sobbi baamukubye emizibu ne gimutwala ensanafu gye zitamukubira ki ngalabi bayitayo zirakumwa entamuye ne bakola ki ne bavuunika. Byabadde akola ne kye baamukoze bangi. Why do you think abantu tulina obbagamba tubawaane buwaanyi, tubasaasire? Famire z'abaana abattiddwako abaabwe zo tuzigambe ki? Era ddala abazadde baligamba ki abaana baabwe oba bazzukulu baabwe? Taatawo Sobbi ne banne ba Sobbi be baamutta. Era nze nsubira nti families ezikoseddwa Sobbi kati ziri mu kujaganya zeebaza Katonda nti wayi kale twalema okufuna obwenkanya naye baamusse era ddemu akole ki atulugunya abalala.
so musumba okkiririza mu njogereri oba ebyawandika ebiga nti alisa munne ekitala kyekiri mutta naye bw'olya banne ebisiyaga naawe babikuli oba babiri abaana bo tit for tat omanyi tugenda ntaputa enjiri obulala omuntu akola ebikolobero deliberately nabba amabaati deliberately natta abantu deliberately nanyaga sente z'omusolo deliberately bw'oyita wano kusaapulo kagwa ndowooza awamu wanaatebwa nze nabadde ndeeta ekirowoozo batuuma amannya ebiyanja ebyo ebyekoze mu makubo basookere ku pulezidenti waffe Yoweri Kaguta Museveni enguudo ezirimu ebinnya tutume ebinnya ebyo ebitabo ababituuma amannya g'abanene Museveni bamutuuma oba batuuma awe wannamaalwa kyekitaba kye bayita Museveni then bagenda awalala nti ekyo bakiyita mukyala Museveni then bagenda awalala nti ekyo bakiyita minisita wa finance gundi Matiya Kasaija ti ate ekyo ekyo bakituume Muhoozi ate ekyo bakituume minisita w'ebyenguudo ebinnya mu nguudo tebituuma amannya gaabwe ekyo bakituume Erias Lukwago kubanga naye ali responsible gwe omuntu gwe twalonda okubeera meeya okuoverseeinga works okuba nti buli kiseera omuwulira mu birala tomulaba ku mirimu gy'ateekwa kukola kuoverseeinga okuba nti aoverseeinga implementation za gavumenti buli kiseera tomulabamu ne ttiimu ye tugende nga tutuuma nezina enguudo ezino zonna tuzitume bakansalas ebitabo ebirimu newe bayiwa empitambi nti awe bayiwa empitambi nti oyo kansala gundi ye empitambi noza abantu bajja kukola ki bajja kuzuka naye kati babba sente with impunity ne bakola ebikolobero with impunity ne batta abantu with impunity ne babba ettaka ly'abantu with impunity n'ekkanisa nayo tesosoddwa mu kubba ttaka okiraba kuba naye tulugunyiza bangi abakaaba tikyaki yengoba jjajja waffe yawaayo kano naye ne wano nawo batuttewo bw'olaba nga institution eyandibadde okulembera mu kisa n'okulaba nti abantu babeera bulungi ate ebeera part of the problem then awo tuyinza butakkaanya nange nti I think things have gone too far era ekyo njagala kituyamba okwongera okutegeera lwaki Sobbi yafudde breakdown ya systems eyekyayiza abantu tyomanyi nti bwe tuteebereremu tewali ajja tubeereramu kubanga abantu batuuse ku point enyigiriza nti ettaka lyaffe balitwala ffe tuli batono tukoze eki simanyi bagamba nti obwami obutono bulwanira oba musanja nga nkuyege kati naffe katwerwaneko gwatesebwe ne bakubbako ne heritage gy'olina nayo ne bagitwala nti wano wetuziika taata bamuziikaawo mamba bamuziikaawo wano wetukulidde all our lives kati tuno tukaddiye naye batwalawo tulaba bakuba miggo kukumenya kukola ebbaluwa gye nawandiikira president mu 2006 namugamba nti mob justice is not a deliberate attempt to flout the law but a result of previous attempts to get justice and redress in vain nti okutwalira amateeka mu ngalo omuntu azuukuka nti ngenda gatwalira mu ngalo naye waliwo ebimukusindika era ekimu ku bimusindika kwe kuba nti bwe bazze bagezaako okufuna obwenkanya balemeseddwa olwa systems ezo mwe muli poliisi kitongole ekiramuzi prosecutor ye ani DPP ebitongole ebyo kasita byekobaanye n'abamenyi b'amateeka abantu bano abawansi ne balaba nti tebakyalina buddukiro gwate oli azze okubba ettaka azze n'amagye azze okubba ettaka azze n'abasobbi Sobbi omumenyi w'amateeka kondo azze okuuma ettaka eryo yatunula n'agamba nti Sobbi bwakwatako okukuba akatayimba tekiri mu ddakiika era n'avaayo ne yeewaana katukoze tutya katumukube tumuttire ddala bwebumenyi bwe kutwalira amateeka mu ngalo ate era basobbi mbabuulira kwa Sobbi yafudde n'eriyo basobbi abamufaanana basobbi abalala abadde ne gang
yabanne mukoze nnyo oba mukola nnyo ebikolobero nga mwekweka mu systems mufuna obukuumi mufuna emmundu mufuna patronage abantu bano bemukosa ne baba nti balina gye baddukira bw'oba ogenda omukosa gw'osooka ku poliisi kuba mukolagana nayo gw'osooka mu kooti gw'osooka wa mukazi wattu oba musajja wattu agenda okuvaayo yerwandeko nga kiri too late talina kyayinza kukola n'olyoka okwata mu mbinabina nomuga ate naako kosigaza nako nja kakuggyako. That impunity changes like rest. Leero Sobbi yagenze enkya buyinza okukyanga lulwo mbadde ŋŋamba nti mwandirekeddaawo ne mwekuba mu kifuba naye okukola ebikolobero ku bantu buli kiseera be mulowooza nti tebalina kyakkola. Katonda naye amanyi okuwolera amawanga era nsuubira Katonda yavudde mu Sobbi kati ne institutions ezibadde zimukozesa nga poliisi ebitongole ebikesi bwe yabadde afa byabaddewo yakenze kuba masimu ng'akayimba kali essimu atuga ntuge Sobbi n'akuba bannange nze Sobbi nga batuga ntuge bannange afande nze Sobbi ng'essimu batuga bannange afande nze Sobbi ng'essimu batuga. Let that be a lesson to all criminal gangs, all criminal elements ezirowooza tikuba zikola ne poliisi zikola ne ISO zikola n'amagye tezisobola kuviibwamu. Sobbi be yali alowooza nti basobola muvaamu. Olaba adda ku RDC n'amuwalabula. RDC ye mubaka wa president ali appointed by the president era RDC bw'ayogera Museveni yaba ayogedde naye omusajja yatuuse n'akangalala n'akola ki terina kyakkola n'agenda n'abwa amakulu. RDC wano zeewo mu bumenyi bw'amateeka RDC omuntu kati it's good bamuse sirimu kulumwa kwonna wabula nsaasira bonna Sobbi bazaalumya ng'abattira abaabwe ng'abakolako ebikolobero abalala ne babeera main totally tebagenda kuddamu kuba kyekimu obulamu bwabwe. Musumba oyogera ki ku kyabannabyabufuzi okusinga ddala mu kibuga Kampala okuwangula akalulu Lord Mayor ku kifo ky'obwa Kampala bonna bazze babakozesa. They have these criminal gangs abakuba abantu emiggo goons okuwangula akalulu okawangula Nambooko na miggo wabawo abantu mu campaign bo nga balina kulumba kampu eri n'okozesa eki n'abali mu opposition abakozesa these goons. What does it explain to a country where an opposition ekugamba they are fighting for justice, they are fighting for ebintu bwebityo ebya criminality okuggwawo naye nga nabo bebamu ababacking up oba abantu banene nga babakozesa. Tosobola kubanga ogenda kuleeta nkyukakyuka oli akozesa criminals ate naawe n'okozesa criminals kitegeeza nti eyafa n'eyasika tewaba njawulo okiraba. Era nze nsuubira bannabyabufuzi bandibadde beekengeranya abantu bwe batyo. Bring your issues. Naye ate okimanyi wamala ti mu byobufuzi bya Uganda sinna lwe nali mpuliriza n'empuliriza bwe boogera ku issues. Besigye yali akitandise mu 2001 nti bwe nakwata obululu ngenda kendeeza expenditure ya gavumenti bwe nagikendeeza nsale ne ku misolo gino emisolo ngenda gijjawo ngenda kujjawo graduated tax tatate sente z'onooba okoza nti ngenda kukatinga government expenditure kwaba sente ezisinga babbanzi be ngenda kuziba we babbira sente. Campaign zibeera ku kikuti kati sente bagula walagi ne bagula ebitole bya sabbuuni ne bagula sukaali kilo emu 2 buwunga. Twebaza MP waffe twebaza president waffe tova ku main then balyoka bate mpenkoni akati omusajja mpenkoni yikitegeeza mpenkoni sikumpa enkoni teguba muggo kakati bwe kiba nti abeesimbyewo kati buli omu ayimba luyimba mazina ndongo there are no issues Kivulu. Kitegeeza issues are nowhere to be seen. Era kyovulaba nti tulonda abantu oba mulonda abantu ne batuuka mu parliament ne batandika kulya ne balya
obuto ne butuuka eno n'obubina ne budda eno naye nga tusobola mugamba nti watusuubiza kino tekyatuukirira kubanga talina kye yasuubiza. Sukaali yamukuwa tewamunywa, walagi yamukugulira, wagenda okukuba akalulu nga walagi yakuliko abetolina kulonda wamala simanyi ntaddewo wamala nomuza at the end of the day lwaki olonzi wamala nze nabadde nenyweredde walagi wange ekiraba. And until we get back to issues, and what are the issues? Twina moral decadence. What are the issues? Obubbi buli everywhere. Nga ne bannaddiini mubatwalidde. N'enjiri bw'ogenda mu churches today, all they are preparing kati bajja batya ssente mu bantu ku lunaku lwa Christmas. Amabaasa bagakubye bagabawadde. Special envelopes. Nti kirabo ky'amazaalibwa. Okimanyi nti Yesu tazaalibwanga nga 25 December. Yes, bulungi nnyo. Yesu tazaalibwanga nga 25 December. Ani aluleeta? Kabaka Constantine, Emperor Constantine, eryafuga Rome. Bwe yakyuka n'ava mu kusinza Katonda w'enjuba. Katonda njuba. Kubanga 25 December gaali majjaganya ag'okuzaalibwa kwa Katonda njuba. Mu Baroma. Era nga bakolerako buli kikolobero kyonna, mwe muli sexual orgies, mwe muli ebisiyaga, mwe muli okwegadanga, omusajja ne yeegadanga n'abakazi 5 olufaya bonna basimbye, abasajja ne beerya ebisiyaga nga basimbye lulayini, ebyo byalinga e Rome. Ekirala mwenge ne banyo ne bagangayira. Kakati Papa Julius ye yali papa mu kiseera ekyo. Omwaka njogera ku 336. Yes. Ono Emperor Constantine akatulise. Kati bwakatulika Julius kabaka manya papa akozesa omukisa ogwo amatiza Constantine nti ne ba Christians bayingire ebbinu naye nga bo bakuza mazaalibwa ga Kristo era ne bakkaanya. Julius n'akola ne gye bayita Julian calendar. Yes. Ndozo gimanyi bulungi nnyo Papa Julius. Kakati batandika nga balowooza nti basobola okusika ab'amabinu ne batandika okuyingira entegeera ya Kristo. But over the years kigenza okweyoleka nga mwattu ate abasinza enjuba ebikolobero byabwe byonna n'ebinyumu byabwe byonna babiyingiza mu mazaalibwa nga actually kati Christianity tekyalina sse ku lunaku lwe balowooza nti baluwambi. Wabula Katonda w'enjuba, abasinza Katonda w'enjuba kati be badictatinga terms. Omwenge omanye ekiriwo leero loleza omwenge wazirabye traders and traders ekitegeeza abantu bagenda kunywa bagangayire, abalala guyinza n'obatta, abalala tebajja kusulaka kuba bali muki bali mu mwenge. Era amaka agagenda okutabuka simanya ameka naye nga mangi agagenda okutabuka. Olwaki? Ababbi kati bali mu kwetalo babba. Okimanyi nti abalunzi kati basula bweru anti ente bazibba, embizi bazibba. Ate waliwo gwe babbako embizi ku Christmas ne bamulekera n'akabaluwa nti weebale kulunda ebyenda bibyo lyako, yongera olunde tujja kudda nga zikuze. Nga lwaki bakola ebintu ebyo? Omuntu atadde ssente mu kulunda ne bamulekerawo akabaluwa alye ku byenda. Be ba Sobbi group abafaanana bwe bati bamulekeddewo ebyenda eby'embizi tinaye alyeko ku lunaku lwa Christmas eyerundira embizi. Abalunzi b'enkoko basula bweru kati. Nkoko bazibba okukamala. Era abantu abasinga abali omugenda kulya nkoko nzibe. Nzibe. Era singa twali tusobola okutracinga obubbi, ekyamazima ebintu ebimu tetwandibiguze kubanga tuligenda mu maaso ga Kristo ku lunaku lyo olw'enkomerero ng'atudde alamula n'akubuuza Christmas z'olidde. Enkoko eryoka eva yeegambe nti kookolirooko, ndi ate ogamba ki kookolirooko? Tyanti nze oyo wamala ye yandya ani yakulya atya? Tyanti banziba ewamale.
ne bantwala ewa Wamala yasanyuka busanyusi anti yangula layisi bwe mba sitegedde anti kakati ekyenkubulira ekigenda okubaawo singa tubadde ne means ezitracinga ekibbiddwa bingi nnyo tetwandibiguze kubanga babbya amatooke olaba mu bulirano wange ekibamba bamubaka amatooke bamubbyeko emmere ne bamubaka enkoko ze muzeyinkako naye bamubba kati buli gyogenda mu butundu eyo mu byalo ababbi bali kubabbi abalina ensuku basula mu nsuku zaabwe kati bakuuma amatooke gaabwe ababbi baleme kukola kikugabba paka nga abajja ogagula bakoze ekibazze. How can we have such a day titujaganya mazaalibwa ga Kristo naye ng'ate bunkenke bwokka? Zijjukira Sobbi Christmas wa yali ya 2019 ne bava ne batuuza olukuŋŋaana lw'abamawulire nti bannange omulundi guno mugenda kusagambiza mu kyakyanke kiteri agenda kubba ne bawaayo n'ennamba y'essimu nti gwe bwe bakubba tukubire nti ku luno tubaleseemu mwetaayi gavumenti neetunula nebalekanga ne bakola impunity efaanana bwetyo kati katubalekemu muddemu mulunde leero muzirye ze mwerundidde akati gwanga kiri tulimu in this country kati okimanyi nti abapoliisi bali ku bagita standby class 1 yes bunkenke namba egi lwaki bali ku bunkenke n'amagye nago gali ku bunkenke security agencies ziri ku lwaki ng'ate tuli mu kujaganya mazaalibwa ga Kristo kitegeeza nti it has all lost meaning. Bakozi ba bikolobero be banyini Christmas kubanga ne bannaddiini mu makyaki bagambye bagenda kukola yoki nabo bateze ssente bannabyabufuzi ababbi nabo bagenda n'abasiraamu bagenda kusaba ku Christmas mu makanisa nabo bagenda gendayo simanyi okiraba nga bwolaba abakristians bwe bagenda mu mizikiti ku yidi bannaddiini bannabyabufuzi ne kuno bagenda genda muki mu makanisa naye nga bagenze kukola yoki bagenda bajjudde ssente babamanyi nti bali bannaddiini baagala ssente era tewali munnaddiini mumulindeko mujja bbirabo njagala pulezidenti gy'anaasabira bamugambe nti pulezidenti nze nyimiridde wano ng'omubuulizi w'enjiri mukama ŋŋamba kino na kino na kino na kino ku mulembe gwo kyomulembe gwo obubbi buyitiridde ate ababbi banno njagala nakimugamba atera kusabira lwakituula eyo mu Sekukkulu njagala akibishop oba bishop akimugambe yenjiri babadde mu State House basabyeyo biki wabalayo babadde mu State House Christmas dinner Thanksgiving basabyeyo ki walabyeyo akolokota ebigenda mu maaso abasibiddwa obuweerere walabye aboogerako bonna basiima busiimi abattiddwa waliwo aboogerako wabula buli omu asiima busiimi baleeta emirembe naye nga out there ennaku eri mu bantu walabye ne parliament kyeyakoze ne ba former speakers emmotoka bukadde 600 buli omu akati njagala bategeeza bwe baba nti bannabyabufuzi ekyo kye bakola bali mu vandalizing basobbi tunaabaddawa kubanga tulina abaana bangi bavubuka tebalina mirimu tebalina byakukola oguna ne bagamba naye ffe twalyaki era ogenda okukakkana nga basalawo okukola nga Sobbi bw'abadde akola ayina yayongerwa kababadde n'emmotoka eyo oluseregenderwa emmotoka Edward Kiwanuka Sekandi emeritus speaker na vice bamuwa emmotoka ey'okubeera vice president alina package ya vice president kati bamuwadde package ey'okubeera former speaker alina package eya presidential advisor obubbi obw'ekika ekyo bugenda kukomawa Edward Kiwanuka Sekandi kikyatafunye kikyatalina si ye yekka Rebecca Kadaga naye bamuwadde ate nga kati ye second deputy premier kyokka bamuwadde babawa bw'oba waliko deputy speaker balina okuwa ensako eyo bw'oba waliko speaker balina okuwa ensako eyo etteeka terigamba nti bw'ofuna eno oba olondako emu gy'onookola ki gy'onoofuna naye bonna kati bali mu kulya ate neewunyiza kuba speaker yagambye nti emmotoka ne bwefa mu wiiki emu gwe jangu tukuwa endala sente si buzibu okugikanika gavumenti egogikanika agivuga byonna amafuta everything ekyasimu ku byalubyeko envire ku mutwe bawadde Professor Lugumayo yali speaker mu 1979 gavumenti ye bagijjako na mundu okijjukira bulungi nnyo kuba ye yali mubalule bagijjako naki na mundu era yagendako ne mwikizayo akati ne bawa butagira
Yes. Butagira ye yali speaker ku Omutemu. Government yaabwe bagijjako na Mundu. Abo babiri. Kale abasigadde then Moses Kigongo, then Wapakabulo bawadde family, Francis Ayume bawadde family. Yes. Kakati webuza kiki? Era bannayuganda mbagamba bwe mba mulya Ssekukkulu oba bwe mubeera mu bikujjuko bino nsaba mukekkereze ssente olw'ensonga abaana banaatera okuddayo mu masomero bajja zibasaba ate nga amasomero n'agaba ministers ne BMPs gongeza ssente wadde gavumenti egamba temwongeza era gagenda kwongeza abagamba temwongeza ate bannanyini masomero okiraba Seta High ga Muyingo Nambalala yali agambye nti tajja kwongeza bali oba mukadde bumeka kati sente zidduka speed akati ekyokubiri mbagambye mukekkereze ssente ekyokubiri mwesibe enkoba bbiri munywere kubanga ng'abatukulembera ng'abatufuga kuba tebatukulembera batufuga bufuzi kuba batufuga batwetisa emigugu gye tutasobola kwetikka ekisooka bajja kwagala amamotoka ekyokubiri sente bajja zaagala ekyokusatu bateeka okufuna sente ze bagenda okuyiwa mu campaigns kwakati batandise byabufuzi ezo sente bazaagala bagenda zijjawa gavumenti sente ezeekozesa ezijja mu misolo n'abagabi ba buyambi kitegeeza ti gavumenti erina okukola compromises n'abagabi b'obuyambi kino bwe muba temukyagala tetujja kikola tubula wamala bakukwata ne bakubembi ku mutwe ofulumya kyamawulire etteeka tolimanyi kwaba baagala basirise bagmatiza abazungu nti wano tewali okugira ku basiyazi baddembe wadde etteeka lyakola ki lyayita nennono ekyo era nzamjasuluki bwe ndaba bannanga abasugumbiza simanyi tugende tudefending etteeka what are you defending ekyo tomanyi tuyo totagera nakutegeera wengenda okuleetera lyabalemu okutaputa kati muli defendinga nga neyalireeta yennyini basaalirwa yajja ku poliisi CPS n'agamba nze saakola tteeka kukwata bannamawulire ate kati tubakwatidde mu tteeka lyennyini lyokola si bwe lityo bwe ligamba ne DPP yawandiika n'agamba nti banne etteeka omusiyazi taba mumenyi w'amateeka paka ng'asiyazi temubakwata mubaleke temubatigomya kati gwe nofulumya story mbu simanyi essomero simanyi Cambridge lirimu ebisiyaga bajja kusiba ate amateeka bagalera bajja basiba nze nange nja kukola ogw'okubajjayo when it comes to homosexuality kuba tetujja kukoowa kulwana ku nsonga ya bisiyaga kubanga batukola ki batuwuliriza nane bempulira by the way Musumba tuna information gye tukyanoonyereza okufuuka facts nti waliwo abali mu Kyengera Town Council n'ebitundu ebirala abatandise dde okutegeka parties eza ebisiyaga bwe bityo batandise dde okumobilizinga ku ground naye nga tulina intelligence tulina kyandi you see these things happening and going on people celebrating video fulume nothing happens kirumira lumi omugenzi kirumira lumi yakwata abasiyaze bwayise ne babaleeta ku poliisi ekawemba abajja okubajjayo kirumira yangamba nti teyabamanya naye yagenda okulaba tewali kamera gye bakkirizaawo tewali kiki bakkirizaawo ne babata yangamba nti Pastor Male oli ku lutalo lw'amaanyi olw'okulwanyisa ebisiyaga enzijukira ku show gye mwaliko mumanya true abo basiyazi bakwatire bwayise nga ne poliisi ebamanyi era babakwate bamubuuza nti gweokutte bakibaleke bakiraba kyovala bakirumira yagwa dro ne basirikale banne bwakwata omubbi ate omubbi akolagana ne poliisi n'afande so that is the challenge so mbagambye nti mwesibe bbiri kubanga gavumenti egenda kututikka emisolo ate nabadde ndabanga Uganda Revenue Authority yakoze deficit omusolo gwagaanyi lwaki gwagaanyi amakampuni ganoozinga down gagwa business ziri mu kugwa kati ziri mu kugwa ng'otandika ku celebratinga ziremeddwa okugenda ku take off stage ziremeddwa aye tezijja kudda ngulu abantu bangi tugenda okumalako omwaka nga bakaaba emirimu gye baali bakola gisaanyiziddwawo abaali balina emirimu tebakyalina businesses zigudde gavumenti terina kyekoze kuziyamba naye wabula kyekoze kyetwalabye mu parliament nga bawa bafuma speakers amamotoka babatereddeko n'ensako n'amafuta gwe ne bwogamba nti ova wano
ogenda lukungiri emmotoka genda amafuta gwe teweeraliikirira ate speaker yayogedde buni don't worry about the cars, don't worry about fueling. Wetuli parliament weri tetuyinza kuleka bannaffe babaddeko mu leadership positions ate ku livinga nga ba poppers. Nenge Bukedi yajakiikirira there are no hospitals to the level of referral. Health centers zayo ziri poorly equipped. Tezituukana ku mutendera gwa kuno. Emmotoka emu yandi equipping eddwaliro. Yeah, true. 600 million. Bukadde lukaaga. Ensako gye bawadde former speaker omu emala okutereeza eddwaliro eriri ku gundi y'eggombolola. Aba ne baba nti bajjamu. Beetaaga ki? Beetaaga lab nga zikola. Beetaaga scans nga mweziri. Beetaaga ebitanda nga mwebiri. Ebira obukadde lukaaga omanyi sente ezo. Boka stabeera nga omukulu wa oba muganda oba kyono Toyota ya supplying ezo 7 motoka. Newe bayabukadde bibiri. Zayagala za kuutiba Teryayamba Africa Teryayamba Ronald Mayinja Chanuma ndi yadduka mu ggwanga n'agenda awaŋŋanguke. Olaba n'omuyimbi agwa n'agenda akuba ekyeyo kitegeeza nti ebintu bikoze eki bikaaye. Nolwekyo abali eyo nga mulya Ssekukkulu sente muzirye nga mwerekereza zijja balakira nga abaana babatuuliridde. Business environment nzibu nnyo, makampuni gali mu kugwa era emirimu mingi tugisuubira okusaanawo omwaka ogujja. Wanyumiza ku mukwano gwono gwensomye nga ndaba owa supermarket gozze ngoyogerako. Yes. At last before the end of this year he has closed. He has closed. Mabegako yenda program yake gyetukola ojo mogerako nga ali mu kunyigirizibwa. Yatukana okwagala oba nejje mu nsi ne mga tukikola. Abantu abali ku stage eyo bangi abatalina baba encouraginga. Kyokka ekyewuunyisa bannaddiini mu bye bategese babawamba baasa twagala ssente. Mu kifo ky'okugamba nti what are the challenges of the masses? Bannaddiini be bandibadde bayimbirira gavumenti ereme kuwanika misolo. Be bandibadde bayimbirira gavumenti ezimba amalwaliro. Be bandibadde bayimbirira gavumenti baleme kubba ssente. Bagambe nti owaye nti gwe ssente z'otuwa otwadde obukadde ebyo 3 twagala otubuulire wazikoze otya. Kati twagala kulya ssente za kibi. Naye babasabira Mukama agenda begenda obbire dda. Kyobola basaba actually tebasaba Katonda ayinza byonna. Basaba Katonda w'enjuba y'Abaroma. Kubanga oyo ye mubbi. Simanyi okiraba. Kubanga Katonda ono ayinza byonna singa gwe babadde bakkiriza bandibaddemu n'okulumirirwa bandibaddemu ne conviction. Naye bano abantu betukanda ssente bagenda kuzibba. Malaya yitunda alete ssente, omubbi abbe alete ssente. Okiraba. Then bajja bagambe nti Mukama abawadde omukisa, n'ababbi abawadde omukisa bagende babbe, n'abatemu abawadde omukisa bagende batte. I think we need to reconsider what we believe. Nze ndowooza era mu kusuubira kwange bwe ndaba ebigenda mu maaso Saturania Katonda w'Abaroma ow'enjuba yawamba dda ekereziya, yawamba dda ekkanisa, yawamba dda ebituuti n'abasajja be mulaba mu bituuti n'abakazi ebikolobero nga be babisiisiriza bawonya ebiwundu by'abantu bange mpola mpola nga bwe kiri mu Jeremiah chapter 8. Ndaba bulabi nti Satan Katonda oyo gwe basinza Abaroma yawamba dda ecclesia, yawamba dda ekkanisa, yawamba dda ebituuti. Bannabbi bonna bambadde maliba ga ndiga n'emisege egisikula. Bannaddiini bwe batyo kubanga tetwandibadde na ggwanga lifaanana n'ensi yonna. Abakola ebikolobero they partake of Christianity, basembera bakola ebintu bingi nnyo. But why? I think we need to rethink and reconsider what we believe mu biseera bino ebya Christmas. Era kyobola banga ngamba ebiseera bino ebya Christmas abaami n'abakyala bandituddeko awaka ne bafumiitiriza. Tuzimbye tutya amaka gaffe, famire yaffe, naffe twejje tutya mu nnyanga, mu bwavu, mu bunkuseere. Kubanga abantu be mugenda okuwa ssente
tebalina we babalowoolezaako nakatono balowooza ku byabwe byokka kusa bokka. At the end of the day webanamala okusoloza sente okyolanga abaana baabwe basomera amasomero ga bbeeyi bali mu bino bali mubiri so nga ate mmwe abankuseere temusobola kuteekayo bamu. Kasooke tumulemu katono nzijeno mwaka 2023 Musumba Bwagulabi what highlighted or headlined 2023 ku side yeyiye mu lutalo olw'okulwanyisa ebisiyaga the moral decadence n'ensonga endala ezigwa mu kko eryasinga okugoberera nnyo ebigenda maaso mu ggwanga. Tujje tovaawo. UgandaEyenkya.